ng'ogikwatiddewo lubega. Naye omanye ekinkubizza amazima amatuufu kye waŋŋamba kabadde kayaaye ngenza okulaba amazima nga biwali oŋŋamba byonna essaawa eno bye ndaba. Sigenda kuddamu kukwatagana na kawala kabadde kabbi. Kagenda kunnemesa ate ebintu ebirungi. Tekategeereke kasikulimba ebyaddala. Sisobola kwongerayo naye ekiriwo mwana mbadde nkusaba onfunireyo omuwala. Njagala omuwala asobola okuntegeera obeera mu bawala kulaba obeera mu bawala omwana. Ekijja kunkolera nnyo ate nawana ewaka mwana njagala bategeere nti nina omukazi kubanga muzeeyi ne bw'aba asiseemu ebyo tekyewalika. Kale tujja kuddamu. Musooke mujje mwana. Mike. Kiki mugamba mutya? Gye tuli. Mulikiriya? Kyakabi mwana naye kibampisizza. Njagala kumanya Kapiita ali atya kati. Kyekimbe ekituufu meya bamusiibudde. Yasiibuddwa? Bamusiibudde yawonye. Munange yabadde tafudde. Yabadde azirise buzirise. Naye nze mbawa amagezi gamu. Mulekerawo okunywa omwenge. Kati gwanya gambye nti omwenge gwe gwasudde meya gwamukubye ekigo. Omwenge si gwe gwamukubye ekigo. Eri engombe jjukira gye namuleetera musunsula akatayimbwa. Ndowooza mulabye. Nawulira n'ebigambo mu ddwaliro nga biba mansuka. Kwegamba bwe mundaba ndi fala sitegeererako ddala. Kyenyinza obbagamba muli bantu bakulu muve ku mwenge. Naye ekyomukisa omulungi yazze engulu. Kasita yazzeewo ekyo kyekikulu yazzeewo bwali. Ekyomukisa omulungi mukazi we yazze buli kimu nekitereera. Asasula biru z'eddwaliro awo bamututteyo. Meya waffe n'ateriira. Naye meya waffe ssebo kata agenda eri gye batambuliza emigongo ng'obwato. Ekyo kirungi kubanga nze nabadde neeraliikiridde nga mayi biyinza okuddira nze. Naye bw'aba yasasudde ekyo kiwedde. Mukitegedde mulina okwegendereza omwenge mubi. Laba bwe mufaanana amazima gennyini. Gwe nagambye nti omwenge mubi. Guno omwenge kasita okayiwayo bw'oti oli obulamu nga buteredde. Buli kimu nga kitambula. Tetuyinza kulekayo kumeketa amazzi wansi wa njuba. Ebirala osobola okwogera naye toyinza tulemesa. Osobola tugoba ku bakazi, osobola tugoba ku ssente, naye omwenge ye mukwano gwaffe. Yatumanyidde ennaku twegamba sina kyenyinza kugwogerako kirala. Sina kye ngenda bazzaako. Musanze nnyina bye ndiko naye ekikulu nkitegedde. Kati ne bwe mugenda. Naye Mike ekyoba omanyano naawe tukwetaga mu kagurupu kaffe. Aninze. Wanga jjukira wali tubeera ne boosi waffe otuuka butuusi wali nga wegasa ku kagurupu kaffe. Ate kiba kyanjawulo nnyo. Nga bwe mufaanana bwe. Tuyinza omeketa amazzi ne Katonda n'akomawo. Mwenna muunya muli bakyafu oba temunaaba nakunaaba. Kone jendi siye waffe watiisa n'okutiisa. Kama imazi mkwana. Amina nyabo. Jolitewe. Je baleko nyabo. Kale nyabo. Nsaba kwogerako naawe. Nyabo. Nfunyemu obuzibuzibu motoka yange eseredde wali wansi naye mbadde nsaba kunyamba. Wowe wali wa ku kitundu kino mbadde nkwegayirira onfunire abavubuka ab'amaanyi banyambeko gisindika eveewo. Eseredde luddawa. Wansi awo ova. Yano gye mpiseko wali wansi wali. Ye motoka nziruseeyo. Abamotoka tebalina bali kuyita. Ab'obugaali ab'ebigere bonna bali kwecwancwana. Kitegeera. Kyovola nga bagamba obaanya parkinze wano. Ng'olabye. Ndabye. Munange eno nkubulireko. Nze sina muntu n'omu gwe manyi ku kitundu kino asobola okusindikira emmotoka. Yogenda kikola otya? Toli wa kuno. Munange eno ndi wa kuno. Nze omulimu gwange gwenkola ku kitundu kino kubuulira njiri. Ndi musumba. Bampita Pastor Vicky. Nze ebyange bya chachi. Sina muntu n'omu gwe manyi asindika motoka. Olaba basindika motoka abo baba yaye banyi banjaga bali batya nawo balaba. Nze nemalira nnyo mu mirimu gya chachi mukama yasindika ku kyalo kino kubuulira abantu njiri. Kitegedde. Kitegedde. Naye bo oyogera ku bavubuka abasindika emmotoka. Munange sina n'omu gwe manyi.
Neba naye simanyi na kyakola siri weena anti ng'olabye mbereyo najera tembadde nze nina meeting gye mbadde ngendamu muluka nekola kino esererera eno wansi muwala mu mbeera zonna ze tutuusemu mu nsi muno tunakwekwasanga Katonda okitegedde with God all things are possible okitegeera kati embeera eno gy'olimu nze mbadde nsaba kati sawa zino nyambuka ku kyaki tugendeko ffenda ku kyaki tusabe mukyala munange wonna agenda mu kyaki mwoka naye sindika neeva mu kkubo oba ndeka nina ebizibu ebimmala ndikafuna kasente wabula obugagga bunyuma bakafaananyi wano wonnanga wange eddwaliro lyonna lyange nze ndikulira bannange nina okulongoosa basange nga wayonjo nakijoba ekyokulongoosa nno si kibi naye ate ekyokuyingira muno nga sikuwadde lukusa ekyo sikyagadde kubanga eno ofiisi yange kituufu Dr. Eva nkimanyi nange ofiisi yo naye ate nange kati ndi mukozi wa wano kati essaawa eno nange nkola wano nongoosa njagadde buli wamu wabeere wayonjo ogende okutuuka wano nga buli wamu wayonjo nakijoba wanje kuva ddi ng'okola wano tomanyi nti bampadde omulimu nakijoba wanje oli ku bigambo maama bye yabadde agamba maama bye yayogedde nze asalawo nakijoba nze alina okukuwa omulimu ate nga sinnakukuwa Dr. Eva okyali ku bya mami bye yakugambye ebyo si byendiko bampadde wano omulimu ani muzeyi Katongole era ngenda kuba nsasula emitwalo aga ana nakijoba bulijjo weewakanya wano weekozaakoza n'olayira n'obula okufa mu maaso ga mami kumba otulyamu olukwo okolera bali ate nga yajjewo amaanyi agakuwa omusaala gwokola mulimu ki wano ate nga mbadde ngambi kugamba wano bulijjo nga weerayiza n'otuuka n'okkomba ku paasi olimba mami naye nga nze mbiraba nti otulyamu olukwe kikazi ggwe naye nsinga mbi nakijoba ng'oli kikazi kibi mami yalowooza oli innocent kumba oli musege ogumulira munda kikazi ggwe oli kibi nze bali si benkolera b'okolera toddamu nakundeekanira nedda gwe mmwe benkolera naye bulijjo temunfaako temulaba mirimu ki gye nkola nga mulaba siina mugaso temunjagaliza yadde banga kiri endudde wano nga mbakolera naye nga mundabanga atalina magezi nange kyenakoze naye nsala eddiiro nengenda bampa omulimu nze mbadde siina kyakola nga akalimu nkeetaaga nakijoba bulijjo mami omulyamu olukwe oyogedde amazima nti wasaze n'eddiiro kitegeeza okolera baali tokyakolera mami muwala nkugambye nti buli mbeera yonna tunikwekwasa Katonda ekyo kituufu kyoyogera okitegedde naye ate essaawa zino si bwe buyambi bwe neetaaga neetaaga buyambi bwa kujja mmotoka mu kkubo oba mbinyamba anti munnange bwe tunaasaba tomanya mukama ajja kukuba ekkubo akuleetera abantu abanakukola ki abanakuyamba n'osindika emmotoka yo neevaawo okitegedde mukwano byonna byogamba mbitegeera nange nzikiririza mu Katonda naye essaawa zino neetaaga bavubuka kujjawo mmotoka yange kunnyamba kunsindika nveewo kuba siri weeno ne kati ndi sitaaka ekitundu kyendimu kyabayayeyaye sibitegeera anti kyenva nkugambye nti weekwase Katonda awulidde mukwano baayi kyeka biganye webanga byagenda mu kyaki yo siri ready gendayo kuleka mmotoka yange bajja gibbako amataala naye gw'osabirako wa nsaba lwemba njagadde lwoba oyagadde anti oyinza okuba nga munnange olina kyaki z'osabiramu eyo ewammwe okitegeera ez'abasumba abamu baferefere nno abamu bannabbi ba bulimba naye nze mbadde njagala ojjako mu kyaki eyaffe tusabe naawe olabewo enjawulo siri ready genda mu kyaki kyenkugambye ate osobola kunnyambako ate kuba ogende neyanza ebwo obudde bwo kale bw'onoofunanga akadde ojja kujjanga tusabeko kyaki yange eri waggulu awo tuba inaku zonna nga tusaba tulina esaaviisi mu nnaku zonna okujjako olwokusatu lwokka ojja kujja tusabengako mukama munnange oba oli awo ojja kuyingira mu bizibu byo abikoleko mukwano byaweddedde byange naawe oba tosobola kunnyamba bya mmotoka gende kuba oliryo gazi sijja sobola kujja ku kyakiyo naye nze nkikulekedde ojja okifumiitirizaako kale bye bw'onoofunanga ojja tusabengako kale bampeera bulungi mukama akutaase mu mbeera eyo ndi mbuzibu anyomeza kimanyi Katonda gy'ali naye ate tomutukuba ssaawa zino simanyi nakumanya wagenda kubbako amataala ku mmotoka yange lwakuba ne mami yakwesiga nnyo n'alowooza oli kizolozolo totegeera kumba otegeera weekoza omwo mwoleegera agagoye ag'ebituli omwo
bakufaako omukazi n'abeereri n'akulowoozako buli kimu akirowooleza ggwe naye nga tolina magezi omuliira munda nga musege. Biki bye yandowooleza? Bino byonna by'oŋŋamba ŋŋenda bigamba mami kikazi ggwe ŋŋenda kulwana wano togenda kukolawo ekyo nkikubuulira. Dr. Eva, saagala olumwe nnyo mutwe lwa busente bwe ŋŋenda okuba nga nfuna. Busente butono nnyo mitwalo 4, gw'ofuna ssente nnyingi nnyo. Era nze sigenda kusasulwanga bino ebyammwe simanya ku akawunti simanya biki. Nze zange za cash kagwirawo. Nakijoba oli kikazi kibi n'omutima gw'omuvundu. Ate kankubuye omukazi gw'owalampye tomumanyi. Kati kakubuulire kino njagala ssente ze bagenda okunsasula engoye muzigulawa njagala nange ontwale engule engoye nange nnyirire nfaananenga gw'olaba bano abasawo bonna bakwogerako nti gwe asinga okwambala mu ddwaliro wano wonna wenna obeera smart buli omu akwogera kati nange njagala nkwenkane oba nkusingeko. Naye bannange ensinga mbi omukazi ali eri n'akusaasira n'akola atya mazima yabadde azze ankonvinsinge tukuwa omulimu nakijobanga totukolera okolera bali nakijobanga oli mubi muluddewo omanye ebbanga mami lyakuleredde wano nga tolina nakyofuna yakusaamu ssente ndimanyi lwaki tolina magezi. Kati ate naawe Dr. Ivo oyagadde ate ssente nzigaane oyagala nzire ku mmwe munnumya bulumya linda luli enkya linda ate tumale okujjula nve we bajjula ŋŋende gye bakyalima obulimi mba nnina amagezi nga already mumpa bumeremere bwenkolerera buli we mbawo olugambo lwange mumpa bumere nga lwaki nzira ku mmwe era nnyina kgenda eri gye bagenda okumpa kasente. Kati tukole bwe tuti ogenda kgenda eri bali abakuwadde omulimu gye bakuwadde omulimu bakubuulire by'olina okukola nawe woogenda okukolera okiwulira muno mu ofisi yange sikwagalamu era siddamu n'enkusangamu nakijoba this is my office. Kati oti vaawo leka kunneemoolerako nze ekirabe Bambanze bakibuulire kuzunza gagoye gabi tuli kumbe tekirimu wadde amagezi kyesiriwaza naye bannange ensimbi ogukazi mami yagwetunuulira n'agufaako n'agulabirira naye gumusasuddemu kugumumanyiira kumulyamuruku n'okitunuulira n'ojjula okukaaba aga Yesu. Akasatiro basatira